agamba nti nupe ina ebikonge bingi ebiva mu bitundu ebyenjawulo naye byagala concentratinga Kampala oba mu Buganda than okuextendinga mu bitundu ebirala ebyenjawulo gye bayinza okuwa service oba ne beesimbawo mu bitundu ebyo ne bateesimbawo wano so kena kiri abakulembera ekibiina okuconcentratinga ku kukuza ekibiina notajja mu elective politics n'abo nga bikonge mu nupu abaagala okubeera wano than okugaziwa n'okwesimbawo mu bitundu ebirala ebyenjawulo. Wow, kati byombiso wano biddamu mulundi gumu ekisooka ffe nga NUP tukkiriza nti abantu baffe balivuddeyo ne beesowolayo ne baweereza abantu era walaba president waffe ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert ng'akola koola eyo yavaayo n'atukubiriza ffenna nagamba muveeyo mukole ki mwesimbeyo ku bifo byonna era yagamba mwesimbeyo okuviira ddala ku LC1 okutuukira ddala ku bwa president era nange ndi omu okwaba bawulira omulanga n'enzambala nengamba naye lwaki nange sivaayo nempeereza abantu baffe so ekyokubanga for example oli mu parliament oba oli mu local government ate tekikulemesa kukola mirimu gy'ekibiina ekyokulabirako tulina lop currently ye mwogezi w'ekibiina kyaffe mwogezi w'ekibiina ate mbaka wa parliament kyotegeeza waliwo osobola okubalayo abantu bangi abamusinza okukola ate n'atuukiriza obuvunaanyizibwa mu bifo ebyo byonna byonna kubanga ekibiina akyogerera era lop era mubaka wa parliament w'abantu banakawa west era sisuubira nti abantu banakawa west beemulugunya nti kubanga ono lop tobakikubanga abalansinga n'agendayo mu constituency bwe kyetaagisiza n'abeera mu parliament n'akola emirimu gya parliament bwe tubeera ku kitebe nga tulina emirimu gy'ekibiina n'agikola ate nga tetunafuna lopo ono kimanyi ne deputy president waffe yavaawo yali deputy president ng'ali lopo n'ebirala bwe bityo n'abakulembeze baffe deputy president waffe kati wekitiibwa honorable Muwanga Kivumbi okimanyi bulungi mubaka wa parliament ate deputy president waffe mu Buganda deputy wange honorable Aisha Kabanda era mubaka wa parliament w'abakyala we Butambala era nga at the same time deputy secretary general w'ekibiina so abantu baffe baleme okweraliikirira nti bw'obeera mu kifo kimu ate kiba kitegeera tosobola kukola buvunaanyizibwa bwa kifo ekirala kati ensonga for example ey'okuvaayo nenangirira sebe gye buvuddeko navaayo nenangirira nti genda kwesimba ku bubaka bwa parliament bwa Kampala Central era kankozesa omukisa guno okuddamu ekyo ekibuuzo ky'obuuziza nti first of all kati nga nze mpangalidde wano almost emyaka 2 ya ntera nnyo okweyogerako nga nsi yaleeta kubanga abantu baffe abazadde bange nze ndi munyolo ndi musajja munyolo kati naye taata ne maama bansinkana Mwankole nenkulira Mwankole naye ebbanga lya myaka almost 2 kati mbadde mu Kampala wano nga gye mpangalidde wenzalidde abaana emirimu gyange giri wano n'ebirala bwe bityo kakati bw'oba olaba ebyo ebitundu byonna byonna wa awatuufu wolina okukiikirira bw'oba wakubeera honest kubanga abantu owangalidde emyaka almost 2 kiba kitegeeza ebizibu by'abantu bitegeera bulungi nnyo bebikwa affectinga naawe kenyini ng'omuntu kubanga owangalidde okolera emirimu abaana we bakulidde kati n'abaana bange bastruggling okwogera lulimi lwonna olulala kubanga mbazaalidde wano era we bakulidde pozi n'ensonga endala nti nga secretary general ate nkimanyi bulungi nnyo nti singa nva wano nengamba kankampinga embalala gye nasooka okukulira nga bwe nkugambye sobola okuwangula kubanga obuwagizi bungi nnyo era walaba president waffe bwe yagendayo tawuni yonna yonna yali ku stand still naye question eri nti bw'oba olaba obuvunaanyizibwa bwange nga secretary general ne benina okukola byonna byonna ate bwe mba embalala wa camping embalala emirimu giba tegijja kutambula emirimu giba tegigenda kutambula gye naalibadde nkola on a daily basis egy'ekibiina so nendaba nti ne proximity eyo enyambako kubeera nga nkiikirira abantu baffe wano wempangalidde emyaka gino gyonna naye at the same time nensobola okukola ki okuweereza ekibiina okukola emirimu gy'ekibiina mu ssemateeka yaffe nkola emirimu egimpeereddwa NEC negimpeereddwa pulezidenti waffe era egy'emirimu bwangamba nti kati waliwo ekyokukola kino ate nsooka enva embalala nzije ngende simanyi oba otegeera kati of course n'ensonga endala sebo obadde okiraba nti abakulembeze bangi nnyo bw'ogenda n'obabuuza bajja kugamba bava mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ogenda kwesanga omuntu katugambe ng'ava
ebutambala jo president yabadde abategeeza nti ye wagomba naye abadde akiikirira Kyadondo lwaki newankubadde yazaalibwa Gomba naye akulidde awangalidde abeera Magere esangibwawa mu Kyadondo East constituency. N'abakulembeze bangi nnyo bw'ogenda n'obabuuza agenda gamba nva Lwengo nvaawa naye munange tubadde n'abakulembeze abamu nga bazungu wano mu Kampala Dr. Ian Kirakito amulaba Makindi nga ali meya n'abava mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era bapropagandist balina ali muteranyo babuuza lwaki ogamba nti for example Honorable Hindi kyali okay for him oba Honorable Kabaziguruka n'abalala bangi nnyo abadde bava mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naye nga bajja wano ne bakulembera. Ekisingira ddala obukulu nze ndowooza kwe kulaba ng'omuntu aweereza abantu be n'obwesimbu abaweereza bulungi nnyo kyekisinga okuba important. Njagala kutunuulira enkolagana yammwe n'ebibiina